ambalamusiza abatulaba nembebaza emirimu gye mukola. Nebaza nno mwe naddala abagoberera enteekateeka ezaffe eza Buganda Land Board. Erinnya Kizito Moses Gambobbi nga nvudde mu kitongole kya Kabaka ekya Buganda Land Board mu kiwayi ekisomesa n'okukunga abantu ensonga ezikwata ku ttaka. Ono yabuuza, tugenda kuddamu ebibuuzo leero nno ku kimu ku kinnaakyo. Ono yabuuza nti ekyapa kya ssente mmeka? Ebyapa no bya mirundi ebiri. Waliwo ekyapa ekya mayiro n'ekyapa ekya liizi. Ffe nga Buganda Land Board tufulumya ebyapa nga bya liizi yengenda okusinga okusaako essira. N'olwekyo omuwendo gw'ekyapa ekya liizi gusinziira kuwa wogenda okufuna liizi eyo. Era we wabeerawo emiwendo gy'ebitundu gavumenti byegereka. N'olwekyo egiba gigereka buli mwaka tekifo we kiti obunene bwe buti bwabwa ssente bwe ziti okusinziira ku market value oba ettaka berigula mu kiseera ekyo. N'olwekyo kisinziira ekifo weegalira okufuna ekyapa. Ekyokubiri kwe kisinziira oyagala kozesaawo ki, bya nsimbi oba kwebaka bwebasi. Ekyokusatu oyagala emyaka emeka. Ekyapa era ekya liizi kisinziira ku myaka gy'oyagala. Oyinza okweyagala emyaka 49, oyinza okweyagala emyaka 75, oyinza okweyagala emyaka 99. N'ekyo ekyapa kisinziira ku myaka gy'oyagala. Era ekyapa kisinziira ku bunene bw'ekifo. Omuntu agenda okufuna ekyapa kya yiika 10 oba yiika emu oba decimal 25, sente tezisobola kuba nga zenkana. N'ekyo bya bikulu ennyo ebisinziirwako oyagala okufuna ekyapa. Tukubiriza abantu ba Kabaka mujje mu Buganda Land Board mufune ebyapa bya liizi musobole okwekulaakulanya n'okwongera omuwendo ku bibanja byammwe. Mwebale kutulaba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.